This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Naye waliwo omukazi agamba kanyingirire Kasuku oyo ng'oli omukazi generation kiyali akoze gundi alien skin agenda okulaba Fangoni agisensedde ng'ayingizaawo simanya Mmenke yali amuyita Mmenke alien skin n'ageziwala n'amugoba ku Fangoni otherwise on namukadde yali agenda kulyawo alien skin. Era kyova olaba nti babugembe tobanenya kulwawo kuwasa bakyabuzabuziddwa akati wa leve eya wansi ne leve eya waggulu. Kati mu mbeera eyo abaana bano ba TikTok ate boss the adolescents era neewuunyo no mukwano go Tamale Mirundi Junior okwogera mbu ayagala na Aliyana mwana muto ali mu senior 6 abo tebanaaba Winnie wa mami Aliyana Zaira baby mwala wa Moti Emily bana they are teenagers but the adolescents bakyawunya ne kavubuka bandi bademba zadde baabwe nga bali mu kuyigirizibwa okuwooma n'okunaaba bali ku social media beebamba. Era ba Palaso banyumirwa nnyo kwanagana ne ba Koko Palaso asinga Koko emyaka 42 bali mbuliri beetiya akaana kato so kati Kasuku tufundikira tugamba twetekemu obudde obukwana yita mu processes okwana omukazi oyo abajja ko kulya byenna byoyagala ne baba ne principles zabo mu kusooka bwagamba tonkubira simu kususa budde mutajja gikwata ekiralo omwana ateekaawo essimu n'esiibaawo nga tagikute n'okuba nga tagikwata ne mugana simu yalo enevuga churu n'okwana omuwala omulaba ku social media w'amaanyi nenga amazima tanaaba ali luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. One of emirundi ekisinga bwe tutuulawo tuba tugenda kukola big and short. Naye leero tetugenda kukola big and short. Ngenda kukola Benz Mercedes. Tugenda kukola Benz Mercedes. Ndine Dr. Tiamale. President Shandaway. Ochali Dr. Tiamale. Dr. Tiamale, President Shandaway. Benz Mercedes mutukuvu Innocent Tobi n'ebirala. Ne Kasuku nkwebaza ne TV bagiyita Kyamuka. Be bantu bokka abakuyita ne bakuwa transport. Tabeera mungi naye ate is a form of appreciation. Kasuku yampa akakadde lulinga tumaze okukola share sembayo. Yasamira moli. Ne Kyamuka. Era bakuyita ne bali eyo side zeri ng'emachindi eyo. Abombe baza kubanga bali respecting obudde butukola ki obutono nakuwayo ka transport notambula naye antikati mu maaso eyo gye tulaga tugenda tuuka waawo because tulina otandika okuba kasita tuna streamlininga content omufunamu otya omumarketing otya katujja tuuka nga okukyaza Tobi oba weetaaga Tobi si kumukyaza kugattawo obeera omwetaaga awo ensi bweraga kubanga ensi ekyuka buli kaseera mu nsi ziri ezikuza already baakitandika dda because like bentera okugamba abantu bulijjo nti olina okubeera nga kyokola okifunamu naye n'ensi yakula lwakuba nti Museveni obubiibwe kwe kuleka bannayuganda okukola bye baagala kati ate ne baagala aveeko nga temanyi nti okuvaako kwa Museveni kugenda fiiriza abantu bangi emirimu okulula sitaadi okuweeka abantu ababoodaboda Museveni bw'alivaako emitwalo ng'etaano tebalina mirimu kubanga mu nsi ezitegereka bakebera omutwe oba ne pamiti olina okuba n'emyaka egy'ekigero n'obuyigirize
wano buli ayiga okukwata kulaki n'okuteeka mu jjiya n'akuma abayimbi basaba copyright tebanaaba tebalina copyright na kinu na kimu tebateekamu ssente tebasoma tebakwata budde kati ajja n'asaba copyright nga tebaki ekigambo copyright kigenda mukola ki kye nayagadde wano ku musango gwa Bebe Cool ne Muhanji bali mu kooti Bebe Cool yawaabira oli okuba nti bw'ayimba ne barecordinga comedy store n'ateeka ku YouTube ye n'afunamu so naye nga ne Kasuku ekira kyenkwagala Kasuku tayenda gamba nze Kasuku nedda sijja so bali gyatuddeyo wali nti sometimes systems zino zirina okuba nga zikola abamu osobola ogamba nti kirungi president system tebazibaddeeko nnyo but fe abasinga tulaba kibi in any country systems have to work ezirina okukola wadde n'abayimbi balina okusitula gundi zaabwe kubanga teebereza kyabulabe nnyo okukwasa omusiru ssente singa Ozambe copyright lebaddewo Ozambe n'afuna miliyoni ze100 nga bwali busajja watu gavumenti yandifunye ettabu ey'enjawulo so kati kitegeeza nti omukisa gujja yeeteeseteese ekyo vola tugaana abaana okuvuga emmotoka ewaka ng'ate weeri kubanga lwe banagisimbula nga munnaali mabega tamanyi oba ataddemu maaso oba ataddemu livansi okomawo omutwe agukoza atya kati omusango gwa Bebe Cool ogwo ne Muhanji gugenda kutuyigiriza ekintu kimu gugenda tuyamba okuredefininga copyright ne neighboring rights kyekimu naye kigenda tuyamba n'okuorganizinga nti omuyimbi bajja okuyimba aba akuwadde rights ze zonna oba akuwadde stage performance yokka oba okitegeera then bw'okozesa waakawe weetaaga permission teweetaaga in the long run betunasalawo okustreamlininga byonna bigenda kukyuka olw'ensonga buli mukulembeza jjajja n'ekisa kye kyakulembereramu waliwo omulala ajja okujja nga tosobola kusala bitaala nga tosobola naye kati olwaliro ku mulembe gwa Museveni tusobola n'abasirikale Kasuku bajja okukukwata leero ne mubajjako emmundu ne mugiteeka wali ne mubateeka nnyala nga birina ku nneeti era n'abantu ne beewaana mu nsi endala gavumenti bw'ejja okukola ekikwekweto toyina buyinza bugiyimiriza wadde ogitunuulira naye Mukama atuwe ekisa kyekisinga obukulumbulamu nalaba ebungereza omusajja akuvuga n'abeera ku bitaala ng'aliwo yekka ebitaala bayo mmotoka teriiyo neeno teriiyo naye nga ebitaala bimugambye stop n'akugamba bwe nkisalabe nti tolaba musirikale after 2 days mu email yo nga message ejja wakuba ekitaala n'ekifaananyi kyako ne ssente ogenda okulaba ng'ofiirwa naye abantu Museveni tebamwagala naye bajja kuzuula kyokka era kyakola ekyo si kirungi kubanga kizadde omulembe omunafu abantu bakeera kukola bye baagala mu Uganda abantu tebafaayo kubanga ekikasuku olaba nti abantu balina mirimu singa gavumenti ekomyewo omusolo gw'omutwe ng'omuvubuka alina okuwa $30 ku URA buli mwezi ng'alina osasula TV na biki na biki buli muntu anoonya omulimu yekka naye olwokuba tuli omuntu okubeerawo tekyetaagisa ssente nnyingi obola nti abantu bali relaxed nnyo kale Dr. Tyamale amaze ebbanga tali Kampala nafune essimu okuva omu ku bantu abalina ebikonge eggulu eyo naŋŋamba baabagoba nayogera naye actually ku Mmande naŋŋamba baabagoba nti omukulu yabawa omulimu gw'okukola si gwe mukola era neggulo yampeereza message kuba be yaŋŋamba ne muŋŋamba nti owaaye nja kusooka nnoonyereze nga sinnayogera mawulire olwedde nga mmanyi tulina okulabagana wiiki eno kati be yambuuziza nti amawulire wagafunye ogafulumya ddi jeno bw'aba akommunicatingira ku email atulage email nga yatugoba era ambuulire ne panti gye nnyambadde leero omanyi kati nze sidiringi na bintu bya kisiru binnawulidde gundi alina olubuto kati koolaba ayambadde ekijowoowo ekyaka alina olubuto ibyo bintu bya omanyi I hate low life olugambo is one of the kinds of layers of low life gundi akizebwa abantu batuvumye batukolimidde era kyova olaba njagala okulabula ono omwana Baby Glory eyafumbiddwa nti kati akuze first of all Baby Glory ebyokusinika otunye oyina okubita kubanga kasitolaga success yomba olwedde okulaga omusajja it's a success wabula njagala nkubulire Baby Glory nti amaaso agatulaba ku social media ge maaso amabi amasiru
amagwagwa agayononeka ebyawandiikibwa byogera ku maaso kuba bwe communicating ne Baby Gloria communicating na muntu mulokole nkirifalinga ku kyeggulu abantu tebaagala kintu kirungi abantu batulaba twasooka okugenda okukola ku gundi ku kihaabo ekyali mu ggulu waliwo omuwala bamutasaala ke yagamba nsaba mba muvayo mugwe ku accident mukutuka amagulu abamu mukutukeko ensingo ebivume ebyerere muri basiru muri bagwagwa government ejja batta temutegeera naye nga weebuuza baba agende wanna lukola ne babamenya amagulu babayita bazira omuntu bamuzaala nakaseke ne bamenyedde okuule wanna lukola agenda kumala emyezi 8 nga tatambula talina mulimo gwankalakkalira before ali wano ku social media Kyagulanyi amulese wali ku kitebe amugambe biba pawo aganga lulitwala musa akongojja nno ekyo kanno sennyonyi lubongo ya balam no sanga omukazi omukulu emyaka 40 ayina nnyina ina kitawa ayina banyina ayina giyazaala abaana abambi ebisambi ku social media mbwalage government yamukubye nemuleka lwaki babisigo bakubye luli bakwata omukazi ndaba alazene nnika mbwali mukulaga ekibambya government kyakoze bitya Bobi Wine asokkiriza mukazi we namukola bwatu lwaki bakunamya abo obulamu bwa wansi bwe butobobeera kati Baby Gloria yafumbiddwa naye abantu tebaagala success Kasuku ate abantu bajja kwogera oba oyagala oba toyagala penge yatandise obyogera nga Baby Gloria yebase ku Uganda yonna mukati alabe awolongose n'akola ki tojja kumalawo mu nsi bantu balinga Baby penge tojja kumalawo bantu balinga Jenny Namukasa tojja kumalawo bantu balinga Senga Acid obulamu bwensi bwebito ne mu family zaffe bwe batyo ne bo wefuula omulungi otya ne bo tambulanga weerinnyako ne bo ofuuwa n'ofuna ekipapula ne weesangula bajja kwogerera kati ekisooka amaaso amabi bwe tusoma ebyawandiikibwa kasita gundi yawaayo saddaaka Katonda n'agigaana Kaini amaaso ge ne gawaanyisibwa era omuntu omunyiwa enjaga omunyiwa omwenge omuntu anyiize omuntu w'omutima omubi omulabira ku maaso kyova olaba nti Nabukaduneza yagamba munondere abasajja abalina amaaso amalungi bajje bampeereze ba Danieli bw'osoma gundi ani Joseph David Solomon they had ludi eyes they were ludi balina amaaso amaki amalungi kati amaaso ga social media agatulaba agali mbi family ono bamuzaalamu abaana bana ne bamulekaawo ono yakula n'ennyina bamuyira obugi mu mbugo ono yakulira mu polygamous family yakulira ewa Sengaawe ne bamubbaka akawale ne bakalogo ne bamuloga ayina ebintu ebimutambula ekirombo kyala ono Kadaama ali eri bweru tamanyi na baana beje bali kati amaaso agalaba video ng'olaze omusajja bw'osinika otunnyo kungulu oyina okugalwanyisa n'omusaayi gwa Yesu kubanga ffe gwe gutuwanguza ffe tuli balokole Kasuku gwe simanyi neffe we live by the blood of Jeshua. Ekyokubiri mukyala Nakibuuka kati omwana akuze nga bwafulumye tujja kugenda tusome ebyawandiikibwa tusome Genesis chapter 2 Katonda waagambira nti omusajja kyanavaaneka kitaawe n'ennyina n'anywera ne mukyala w'ameka omwana abadde waka kati omwana mutaakola atya atandika obulamu obubwe atandika ensobi ezize kye nagamba gundi ono omwana muwala waali Mannamakula nga tuli wali ku Federation abeera nnyo n'ennyina fe abaagala omukwana ajja tulemesa lwekyokke abeera ki ne maama we buli kaseera ne bw'oyagala omuyita nnyina ng'akkuba eriiso omwana omuta n'atandika obulamu buki obuwe tolaba nti Muhoozi wa Museveni w'amaanyi tetumanyi maanyi ga Muhoozi be ganaabeera kuba alina otandika obulamu obuwe nga kitaawe waali oba nga avuddewo toyinza kwekweka mu nkwawa muntu so maama ndabamu n'akajanja katontono naye oli mwana we omuzadde yenna bw'aba ofuna success akola ki kati awe mpulirire ennaku nti Kasuku muntu kikubanda bayinza okukubira nnyina nti nkola ne Jerusalem maama we n'anyiiga neffe omanyi engeri gye batuvumamu era oli okulaba ng'oyambadde essaati eriko DCCU nga batandika jeno yabakoowa biki nze omwavu tanjogerera eyakkubira ali hamu yali wava munno yali bitaatuule kati omunaku munno musiru munno aze siri munaku kakati ekkuba eryokubiri olina otandika ekkuba eriryo nga Baby Gloria nga bwe tugambye wano mu Genesis 2:24 olina otandika ekkuba eritya n'otandika essaala eyiyo kuba kati abadde waka Muzeeyisa Ennyonjo mulokole maama mulokole era ng'atambula mu kifaananyi ekyo kati otandise eno biralamu eyo marriage abantu bali ku social media bakolima Kasuku waliwo omuntu akunamira gukyanoyo era olina ogiroga oba ogisabira waliwo omuntu ate nno nga na muntu omuyinza okuba mugivaako sendi agikunamira ngeza bugeza eyo yensi mwe tukola ki mwe tutambulira oli n'agikolera kiri ekifaananyi kyo ky'olina kiri
N'ateekawo essimu nga muli mu kuzannya n'agiraga akabina essiraane bagibbebo. Eyo yensimu tukola ki? Ate bijja kubeerawo kubanga bw'osoma Genesis 8:22 ensinga ekyaliwo, omusana n'enkuba, endwadde n'obulamu, emmere n'enjala tebirigwawo. Era gwasuubira emirembe ku nsi nkusaasidde. Kati ekisembayo tukusabira omukisa gwe bayita Shalom. Mu Luyudaaya singa oli akugamba nti Shalom, abakuwadde ekyawandiikibwa kye bayita Numbers 25 ziizino wano 12. Oli yakola ekirungi mu maaso ga Katonda n'agamba Finehasi oyo nkoze naye endagaano gye bayita Shalom. Shalom ebaamu ebintu 7: peace, health, righteousness, wealth, Holy Spirit, friendship n'ebirala. Era oli bwagamba nti Shalom abakuwadde ebintu 7. Naye ekisooka mu kyo gy'emirembe. So omusaayi gwa Yesu gubika obulamu bwammwe. Shalom Health Services. Yes, mutandika obulamu bwammwe obuki, mwewale bikadaama. Omanyi njagala mbabuulire, nja kukituukako mu maaso eyo. Kakati Baby Gloria tumumaze, onjagaza ki ekirala? Kati wootabadde nayogera naawe ku ssimu. Yes. Nonyinyonyola mu situation ya Suna Ben ne Nambwayo. Mary. Maza Mary. Ebizibu bye mwafuna oli mukwano gwa Suna Ben ne Nambwayo yogera naye mukola mwenna. That was the other week. Then somehow ate olutalo ne luddamu ne lusituka. Bino ebya kooti. Ne ngamba kootuuse. Tusoke tubigayegaayemu. It was a very important life lesson by the way. First of all, kyetujja okusooka, nja kusooka okwetondera abakyala bonna mu ggwanga ku lwa Suna Ben. Suna Ben yayita Nambwayo akayiringu olw'obusungu. Omuntu bw'anyiga tomugerera kyakola ki? Waliwo anyiga n'akuliisa nnyoko, waliwo anyiga n'akwata ettaffaali, waliwo anyiga n'asirika n'alivenjinga mu maaso, waliwo anyiga n'akitwala easy. So Suna Ben yayogerera mu busungu. Obusungu obwo n'oli lutaaya mwe yagobera baagundi ku mulambo gwani? Gwa taata we. Ebyo bibeerawo mulamu. Suna ali munyiivu n'ayogera ki? Wabula mu mbeera yonna twewala nnyo ffe ba communicate okuggulawo olutalo ku bakazi. Kubanga abakazi Bayibuli nga bwe gabibya binafu. They are weak. So tomuggulako olutalo luki? N'ekirala ng'ayira omwana oba wuwo oba si wuwo, abakazi bakiraba mu communication empyala bakiraba ng'ekintu ky'okubatyoboola. So Suna ne Nambwayo naye neetonda ku lwa Nambu. Baona mikwano gyange. Ne Nambwayo neetonda ku bye byanyigiriza abakozi bafaani baani ba Suna Ben kubanga era sayidi zonna waliwo okunyigirizibwa. Ekyokubiri kyenjize mbulamu nga nkola, nakolako ku solo tindaba akavuyo akaaliwo wakati wa mukama waffe okwana omukozi nenkalaba akaali kaki kanene. Nendaba era akavuyo akabaddewo. Ate ffena twagobwa ku solo tiba Bruno baani solo okucyankalana byonna lwa ebyo. Olaba akavuyo akaaliwo. Ba David Martin bagenze kituuti enjiri etokota biki bwe bityo. Buli bosi lwakwana omukozi. Byava ku ebyo kubanga omukyala yatuuka ndowooza ekiseera ng'afiiringa simolo mu bantu abaali bamulabyeko nga mukozi munnaabwe. Noba nga bw'otabusabu meetinze, you have to get out. Ebibeerawo mu mirimu gyonna. Era ekirala kye nalaba, ensobi gye nalabamu era gye nsaba Katonda akubwabanga akuwadde ekisa. Bw'okwananga omuntu gw'okola naye mujje mu mulimo adde ewaka oba agende ewalala. Kubanga Nambwayo nkola naye, Suna nkola naye closely. Ojja sanga Nambwayo wali mwogere bibiri. Ate nze muyiyize ngombo buli kaseera. Mu December twatugamba nali ngamba Happy Christmas and Merry Nambwayo. Era ngombo netambula mbukedde wonna. Ate n'osanga Suna ne mukola ki? Ne mwogera. Kati kireetawo confusion. Sijja kusanga Nambwayo ngana okwogera naye kubanga yali yalemera mu nyumba ya Suna Ben. Sijja kukwata bigambo bivudde wa Suna Ben mbitwale wa Nambwayo kubanga bw'osoma Genesis oba 16 oba 8:16 Katonda myakyawa n'oyo atabula abooluganda. Kiri mu Proverbs oyo atabula abooluganda okujjawa n'ekigambo n'okizaawa. So bonna njogera nabo mu bugubi obw'ekitalo ate nga saagadde kulaga size ate nga sikutte ekigambo kya Suna kizza wa Nambwayo. Kati awo waliwo abaali baagala tubeere ku Suna ffenna ate nga waliwo abaagala tubeere ku Nambwayo ffenna. Naye nalaba Suna be bamuwa ekyapa kye, nalaba Shiru, Bruno Betty, Ticha nkimanyi nga basanyufu bali ne Suna enduumu evuga. Nange ndasanyuka naye ate mu kusanyuka kwange nakye sikola. Museveni bw'aba awangudde n'abaamu mu maakalulu abaweereza. Nange nasanyuka Suna kubanga muganda wange okuzimba ennyumba mu bulamu Suna nga gyavudde si kintu si kyangu. Era oli okugiremeramu bintu ebitategeerekeka muulya bulungi. Wabula ate ekyokusanyuka mu lujjudde kiringa leefaliyo banaate banaga
kyekyo ng'ali mu kisaawe wadde ne ttiimu eyinza otebe eyinza okuba yiye ekyokulabirako oyinza osanga Roberto Rossetti oba Colina ng'ali mufuuwa omupiira Champions League final Colina mu Italy nga Juventus esamba ne Man U kayinza aba awagira posti ng'avira ddala Turini Juventus gyeva kati Juventus ye ttiimu ye kati omupiira singa bateeba Colina n'agati tekiba kirungi ekira Suna Ben kyalina okutereeza kubanga tujja tukola ensobi tewali mutuukirivu fena tukola ensobi buli muntu alina awawunya ku mubiri Kasuku n'osonseka olugalo mu kabina lukola ki luwunya wadde wavuddeyo naabi however much we see you as a corporate man but we have a place in the, which is dirty on our bodies. Yes. Suna Ben alinga Kaleera too easy and he's a yes man. Suna Ben mwangu nnyo ekimwawula ku Mbazira Tone era batutambuza characters bbiri myaka nga 10 maaso Suna Ben Mbazira Tone ajja kuba mugaso nnyo okusinga Suna Ben but yeah anti wulira waliwo omuntu talent ne favor ne strategy Ronaldo kyasinza abasambi bonna talina bubezi talent yokka ne Ronaldo akola bingi okusigala okiyasinga ku ba Ronaldinho ba Ronaldo Dalima ba Rivaldo ba Drogba bani nti Ronaldo buli akozeeko naye agamba yasooka ku kisaawe yasembayo ate naavaawo n'agenda mu gym muba mwebase muwulira ajiminga bamwebase mulaba adduka ekitone kyokka tekimala Suna Ben yali favored abantu bamwagala abantu bamukkiriza wabula akyabula mu management ne strategy mwangu nnyo ekyo kiwa abalabi if you leave the door open even fools enter aleka nnyo oluggi lwe nga lugule abantu bakola ki Suna Ben alina ettaka liyagula lirimu kanga 10 mu bitundu ebyenjawulo nga talirambulanga nga yawa abantu ssente ekyakimanyi nagana oliya nga ne wali ettaka egundi ekavumba milioni meka 8 n'azisindika talirabanga talina ndagaano n'ebirala ne Kaleera bwakubanja nga kati ekyo kigambo kya shrugging off sifaayo abamusiru shrug off enkola y'Abaganda eyo eri wano wafu abasajja baleke so kakati tudda ku nsonga enkulu eyandeese Katonda bwakuyimusanga mu bulamu bw'ensi kyekyaleeta akayiringu mu bulamu bwa Suna Ben bwe butamanya bwe respectinga kuyimusibwa kwa muntu Kasuku omuntu Katonda bwakuyimusanga mu bulamu soko respecting okuyimusibwa kubanga bwe tusoma ebyawandiikibwa n'ojja osoma Samwiri ekisooka essula ey'okubiri Kaana yali agamba nti Katonda ayimusa omwavu n'amujja mu nfuufu n'amutuuza naki kati enfuufu mu byawandiikibwa etegeeza omusota n'obwavu kubanga bw'osoma Genesis 3 bwe baali bagukolimira bagamba ojja kulya ngaki nfuufu kati bw'ova mu nfuufu todda mu nfuufu kale mu nfuufu mwe twava naye todda ate mu nfuufu kusigala ng'oli wansi. So when your levels go up, you have to respect that. You move the levels. It's a great sacrifice on earth. Kubanga we bali abantu abakumanyi, abantu bomanyi, nze waliwo abantu nga manna musanze tunyumye ndboze ennaku 2 nga tuseka kuba tulina bingi. Naye Mukama yanzija waawo sinza kudda wali. Kasitoyimuka we wali obwavu n'omusoto kubojja. Kubanga omusota tegulina kalungi kaagwo. Osooka gwe ne weeyimusa. Nga gwe yu. Awo kye nasimira ku musajja gwe bayita Ssaabazonto Kidoomoole banga ebyayiseemu n'okuyitamu. Simanyi nange mbiwulira mu yayiseemu naye bw'aba yagenze disigulu. Julius yali mwavu anyooka n'enswera. Era naye akyogera. Naye Mukama bwe yamuggulira awo 2012-2013 n'akola olusalosalo lunene wakati w'obwavu n'obulamu obupya. Okuva olwo siraba nko Julius ng'ayina emmotoka enkyafu, ng'ayina emmotoka enkadde, nga talina ssaawa ya bbeeyi ku mukono, tapostinga kifaananyi kimuswaza, tayogera kigambo kyonna amuswazako, tayambala bubi, yeepulizentinga bulungi. N'olowooza n'okulowooza nti obugagga abukuliddemu, oluusi ekirema bassereebu. Katonda bw'akuyimusa, sooka ggwe, osooke weeteeke mu kifo ekirungi. Ekirala famire, baganda bankamba nnyonnyole, bw'oyimukisibwa Katonda n'akujja wansi n'osigalawo oba omunyoomye. Kirungi n'okumanya nti abantu bwe twazaalibwamu banaku naddala nnyoko ne kitaawo. Kasuku, normalize okimanya nti maama wange obulamu bwenkuliddemu yabuvunaanyizibwako. She's a failure. Anti bw'omanya amazima oba owonye ebitundu 2, kasita okkiriza nti ndi mulwadde oba owonye ebitundu 2 ku 100. Kati kitegeeza nti bw'omala okumanya status ya maama wange si maama wa Navio. Si maama wani? Mama wa Navi yakuze wakanga waliwo Range Rover
waliwo ne jeep. Oyo si mama wange. Era mama wange si yewu Kasuku okuze wakangu bulamu si buki si bubi beba Jenkins beba Senkubuge beba Bebe Kuru beba ne Bobwante yali bubi. Kati osooka kumanya nti bazadde bange bannaku ne family yange nnaku. Kati wano ngenda kulonda wani normalize okukeera kumacha family zaffe ziri extended erimu abantu 2 londa ya abantu 8 bona atambula nabo ne bwaba nnyoko nga olaba tajja tambula naawe just omusuula kuba mama taba mukyamu naye omuteekanga wali nosooka ogoba wano mukisaawe fenatu mukisaawe Madrid lwaki badde performing bubi of late nga Vinicius Junior Jude Bellingham ne Mbappe baddukira ku line eji bw'oba onaabeera successful mulamu otuula bwoti n'okuba ekisaawe kibaamu abantu 22 gwe side ye bako n'abantu 11 baako gossa mu goalkeeper baako ayimira mu 5 ayimira mu 2 ayimira mu 4 ayimira mu 3 ayimira mu 6 ayimira mu 8 ayimira mu 11 ayimira mu 7 n'omwenda baako ba linesman baako abakulengerera obulengeze eri waggulu naye ayingira ekisaawe bamukwatirawo kubanga omwagisa ayingira ki ne coach tayingira kisaawe lwaki okkiriza nnyo okubeera mbulamu bwo munda coach ayingira ekisaawe hati abantu bwe tutandika okukulaakulana mbulamu tutandika okupulesinga emikwano n'abazadde nga tubateeka mbifo we bateekeddwa okubeera nyinza okuba mukyala Najjoba ye yanzaala taata wange nazaalwa lwe yafa mwagala nnyo naye ng'alina okumbeera mita 7 obulamu okutambula naddala abazadde bosikanga waliwo abantu tukulidde mu makanga nyoka ekyokuba nti yakuzaala tekitegeeza nti yasinga okutegeera kuba ne bad bulaka muzadde ne full figure muki kateebereza nga nnyoko ye full figure n'ofumbirwa kati full figure bw'ofumbirwa ye maama wo era omuzadde takola atya tagulwa wabula ozuula nti maama wange full figure mu ku bantu abasinga omutima omulungi atuuka mu maaso ga Museveni oba ga Jeno n'ayogera ku bantu abalala ekyo ne boona omuweeweeta ati wulira omaze okyogera ati wulira totawaana ati kati eno gye bayita aluminium foil nti enkoko eyo kyane n'ogizingazinga mu animalium foil akati bw'omanya nti maama wange ye bad black ntuula wano mukyala wange atuula bo bakubeera ku lusegera abaana bo ne mukyalawo kuba oyo yeggwe maama ayimirira wali baganda bange wali waliwo n'emikwano egirina okubeera wano nga nnyoka alina kubeera wali kyewuunyisa okusinzira ggwe bw'owulira muki ne comfortability gy'obalinako kuba kye twewala omusoto tuluma yenfuufu twewala low life kubanga enfuufu eva ebeerawa twewala low life kyekyayingiza nnambwayo gwayita akayiri ng'oba olukanyala mu bulamu bwe butamanya nti Katonda nnyimusizza nina kubeera na muntu bwati ne bwati nina okusanga naye abantu bakiina nnyo emirundi mingi tulabye nnyo abasajja ate kitubonyaabonya nnyo omusajja olw'okuba wava Masaka wava Bunyoro owooza nina okuddayo nsanga omuwala gwe tweyagalanga naye kati nkujjira kati omuwala oyo bw'atuuka eno mu kibuga n'atandika naye okwambuka levu atandika ate byokola tebikyali byanjawulo kati ate takyayagala ate munnamasaka munne kati ate ayagala omuntu omulalako olwo agenda nnoonya Kasuku anyumya nti nze nazaalibwa wano nakulira wano nzimbye wano mbeera mu kibuga buli muntu alina ekkubo lye kuba ye alwana butaddayo n'eri mu kyalo essomo erisinga obukulu mbulamu kufa abavambwavu kwekakasa nti nnyoko asobola okubeera omusiru naye nga nnyoko asobola okubeera ow'akajanja nnyoko asobola okubeera nga wamumwa ng'ajja kulemesa omukazi era maama wange Najjoba yakiŋŋambe waffe famire yaffe bw'oba oyagala okubba ekintu yita mukamwana ate waffe mukamwana takwatibwako era Suuna yandikaluubiriziddwa nnyo okulwana n'ennamba singa maama wange yali maama wa Suuna Beni kuba yaggamba guwamuleeta guwakola ki guwamugjamu empale tombuulira mugende mumalire ebyammwe era tabiyingira maama wo tayingira mu ntalo Nakijjoba agamba ye mukamwana kamuleka afuwe ekiziikye bw'atyo omuntu muleke yeyagalye muki era akubuuza emirundi egi ono omuwala gw'oyagala ewaffe tewali mukazi wakubiri mukulu wange waliwo halo ani ono nze mukagundi wokubiri kisiraani gweva ku simu yange saagala malaaya nze kasita omulago omukazi era famire yaffe yonna ne jjajjaffe omusajja mukiibi ani yakutte ku bintu byange maama Nabatanzi tanyega mukamwana ewaffe mukamwana bannange mukkirize kati bakaddaama bakaaba maama wo munaku osindise milioni 7 mukazi batutazirabanga nako musindise mu banka azinoni zigenda musuula edda lwazigabeegaba okomewo
muyomba kolimire kuba mama bwakolima oba mama tabeera mukyama nitata tabeera mukyama so kati tulina okumanya nti mama wange nakijoba ali mu level ekwata emitwalo aga 5 goba omuwa nogamwocha mama wange gwe wennyini ng'omwana ozula nti mukazi wano azaala naye musiru musiru olw'enneeyisaayi waliwo omuntu anya omwenge najja n'abavumavumu n'abakunamira oyo abeera muki naye engeri gy'abeera omuzadde era asigalako amasannyalaze agajja okukuba osiriire n'ofuna engeri gy'omuhandolinga obulamu ne bukola ki obulamu obumu bufa abazadde nga tulemye okukkiriza nti banaku oba basiru oba baavu ekirala Museveni singa akuyitakawo ne konvoyi ya Subaru ti Museveni wuyo ayitawo ne konvoyi ya Subaru kyekijojja mbongo obwo nze kisoka sobola kikkiriza Subaru si motoka ne president oba kabaka n'akuyitakawo ku boda ng'atudde ne konvoyi nda ne katikkiro nga bali katukutuku ne tukutuku eri milioni nga 12 ndowooza 15 boda milioni 5 naye sirevo ki katikkiro gye abadde ayogera n'agamba nti bwe yabanga agenda e Masaka embizinnya waliwo waagula enkoko ne gonja Masaka waliwo mbizinnya bizinnya waali uwa simanyi Masaka mbizinnya aliwo mbizinnya ali eno ku lw'ejjinja yayigaga bw'aba agenda alina waayita n'agula ki enkoko ne gonja era nga bamumanyi n'okuva kabaka lwe yamwatula erinnya takyasobola kikola ki ero libaggulire ne katikkiro akyame n'agula gundi gonja so kulispektinga gulole kati ekirala nze gwolaba wiiki nga 3 emabega nagenda ne recordinga ne Kwezi wali kujja Kalanda enjala ng'ennuma nali nazikomyewo mbivulu ne bakabwebasi ne ngamba ne we natuukira wendi oba natuukira ku Bukeddeeyo ngenda kukola ntya kati erungujja mu kitunzi waliwo twasulanga nga nkyakola ku Soloti mmanyiwo omukazi afumba bulungi ne ngamba kampitewo wano ndyewo kazi mumanyi nansanyukira nentuula netutuulaawo mba nakatandika okulya ne wajja omulalu nasooka nayimirira awo najja nakwata mu bintu najja yagala okukwata mu mmere bamugamba nogenda naawe tuleetere n'amazzi tukuwe ku mmere nga omulalu atonnya n'okutonnya mutima gwange nga wano nakugjawo vaawo genda tokyalina kulyawa naye emmere ye nnungi ne bw'okompeyalinga mu marestaurant gano ag'ebbeeyi emmere ye eki nnungi kaakati ekirala ekisinga okukuba kyogambyeko tokakasanga abafamire oba ku byalo weeyongereyo omulamu abantu abasinga basamba akadda nnyuma bakakasa abeewaabwe nti oguze kawunda empya noyagala oddeko ku kyalo gye bakola ki n'abaana baagala otutegekera yuniyoni mbu abaana ba siniya fa aba 218 abasomera ku Masaka Seeke kubanga mulimu eyaguze akamotoka akapya abantu ba famire banaku mwe muli omusoto ogukya ne bosoma ebyawandiika omusoto ogukyasinze okuba omuzibu gutambulira mu famire n'obwavu toli kakasa abantu ba famire ne bwoligula ennyonyi n'ogisimba awo toli bakakasa basigala bakola batobbi oli toli anti neyakunaaza yakyalaba ng'oli mwana muto gwe yajja muki nze waliwo abanzija mu ddwaliro kati balaba bo bandabira mu levo ki eri bagenda kukuloga bagenda kukwogerera ebibi bagenda kukuba ekibu kubanga bakumanyi abamu na ba musaayi otyanga ekintu ky'omusaayi ne bwe yejjako ogwe n'agutwala mbasawo asooka okukuloga kubanga omusaayi gutya bwegumu kati mu mbeera eyo suuna beeni bwe tuba tugamba nti nambwayo kayiringwi yakaleeta muki mu bulamu bwe expensive things appear in less quantity people fear loneliness and cling on environments to get comfort and compliments from commoners abantu batya okubeera bokka nga bakulaakulanye ne baagala baddeyo mbantu be basinga babawaane n'okuwulira obulungi kubanga emuyenga abantu baayo oba ekkololo oba entinda kasuku gy'obeera oba ekyanja abantu bate balina muzeewo oli otya ki ekyabaddewo buli omu ali mu kikomera kye kati oli agenda okulaba ng'afiiringa loneliness ng'agendako mu katawuni azannye ludo obanga sayimo kye baamugamba sayimo maseruka senga we yamugamba ki ekikuzanga ekibuli okuzannya ludo buli lunaku ye nga bw'ava ku Bukedde awulira emirembe okudda ekibuli okuzannya ki ludo senga we n'amugamba nti ekyo kireke ekiddako grading kasuku we should normalize okugradinga abantu tuli mu grade yemu kasuku mutabani wo guwagenzo jagulizaako yenkana ne Semakookiro grade yenkana ne Muhoozi omwana wo leero levo kwali yenkana ne Ssuubi wa Bobi Wine abantu ba grade naawe we grading oguladinga abazadde bo oguladinge audience
audience kati olwalero ino obuzibu Kasuku nti edda ng'okulaba ku Mulangira Ndawusi physical empozi mu Kigunda kati olwalero abantu tusomesa nabo abaana tusula nabo ku apartments tukola nabo ne wano kwakola ki batulaba ekyo tekitegeeza nti twenkana era audience njagala mbalabu olw'okuba siwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu tekitegeeza nti twenkana kibayita familiarity olw'okuba Bebe Cool ajja kukimpanya n'ayita Muhanji ne boogera ne bakuwa omukisa ne bakuinvitinga ng'oli active social media tekitegeeza muganda wange nti mwenkana nani ne Bebe Cool waliwo abalowooza era kyova olaba abantu kyabaluma nnyo okulaba nti Jenkins mugagga era baali bamanyi Jenkins kisajja ekiri awo kikireereese paka lwe kyabalaga machuwa ne badduka they backed off bali balowooza kiyenje ate obwo obuzibu twabuyina wano n'abayimbi ffe nga tutandika amawulire abayimbi ng'alowooza olw'okuba avuga Kaprimo w'amaanyi kati twagenda otutuuka era ebimu ku byasinga obbamenya ng'abantu emmotoka buli omu avuga ate ng'obulala ogenda otutuuka booti agamba nti awo wange naye nga ggwe erinnya lyo ly'amaanyi naye ng'omusajja sirevoyo audience njagala mbagamba ekiri wano mulina temwogera mbu Dr. T okolagana ne Sale ne Hamu ne Museveni bajja kutta government okutta kyamaanyi okusinga jajjawo yafa ffene ugeze government yakunzita government okunzita n'ennoonya banzite kisinga jajjawo yalumu embwe yali egudde eddalu ekyokubiri njagala mbakakase Dr. T we shall see you mujja tukabirira ngayisima few moments later muganda wange nze njagala mbagambe siwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu Sefulia Kimpugugu Kimpana Kimpanze simuwagira sajja kugobera basiru ku Kampala gwoba omuwagira mukola otya era sigenda kukukabirira mbu munyambe government yanzibye nze sajja kulemerwa ndi musajja mulokole nkeera kusaba Katonda sigenda kufa masasi sigenda kufa sirimu sigenda kufa accident sigenda kwavuwala sigenda mugeyena siva mulokole ndi musajja mulokole nsabira musumba Sara temujja kutumanyira mu abanupu mutusikenga mutuzza joli kyovola abantu olutalo olukyasinze wansi w'enjuba kwe kulwana ne audience kubanga audience ebitundu kinana baavu kati baagala batusike bakutukolenga big eye batuteeke wano but they use you and abuse you kubanga big eye ateke ekivulu tebajja ate nga avudde mwena ale mwazze gye bali kati ali mu kutagalya mu kifoloza ayinza okuwangula Zambaale kakati audience ya Kyagulanyi ne ya Nuupu sijja kugenda ku kitebe kyammwe sigenda kuba ndi musajja mulokola akeera okusaba nze sajja kulemererwa ate simwe ba Katonda because Bible egamba Daudi yakyogera yagamba talabangako mu butuukirivu ng'abaana basabiriza obanga babuliddwa ekyokulya wadde empologoma yeesobola okubulwa lwaki gwe weefuula Katonda ogambe emyaka 2 nja kuba nsiranye nga ndi ku social media nkukaabirire am I stupid akati Kasuku tutandise wano tunoonya obulamu obulimu ensobi ezikendeezeddwako mu nsi tewali muntu ali perfect era nawe Kasuku nankubadde okulidde mu bulamu obulungi mulimu ebikola ki ebikuchalenjinga naye abantu nga Bebe Cool Kasuku Farida Nakazibwe Eipasi abantu nga Juliana nabo abakulidde mu family nga Simbi ebizibu byabwe kubanga bayina ebyokusolovinga bitono kati musumba Sala yagamba wekendereze ku bizibu Katonda akuyambe Kasuku muine ebibachalenjinga ne sibingi nnyo nga abantu fa bavudde embwavu kubanga fe tuba tuli weyale bwetuti walero yako kugundi kuka clinic omusajja ba family planning nga ino bwana nga munana family bumumenya wetise audience wetise family oyagalwa bika bulungi buli bukaza akwagale oli mu competinga oli ne motoka gyosasula ina akataka kosasula oli masabo untambulango bulamu bukumenya oli na excitement oyina amalo atoyagala genda mu Nuupu ate bakuvumye confidence is the key akati bwe tugenda mu Genesis nga bakugambye tugenda kusoma ekigambo kibata respect glory to attain another glory kasita Katonda akuyimusa nakuteeka wakolanga waliwa gye mwali mukola waliwa ku papulo wali ruwemula red paper but respect ngaka Katonda toyongerayo ogwa buki bugwi abantu tulina okukimanya nti mu nsi eno bwe tukulaakulana tulina okunoonya abantu abatusingako obuzibu bw'abaserebu Kasuku bayina omuze gw'okwagala okusigala abantu be bamanipulatinga ne babeera awo ne babanga
tebasadde mu jjukira bwe tuba tuvuga ebidduka giyo ogiwulira weba automatic emotoka yekyusa yokka naye bweba mmani ogiwulira nti wano wendi ndi mu 3 neetaaga okuteekamu ki 2 nfune ku maanyi ate ne 2 n'ogiteekamu ogenda okula ate nnene ekivaayo bulungi n'oteekamu emu waliwo weetaaga 5 waliwo weetaaga fuli n'oyiringita buki kati serebu tebakyusa jjiya ne bajja bayingiza abakazi babayita obuyiringu si bakazi bokka n'abasajja osanga serebu alina abantu 3 alina amusombera obukazi alina amusombera enjaga alina amuleetera emmere mu kafunda alina amukubira eŋŋuumi mbwe waki waŋŋuumi naye ku bonna nga ebinnyo biri awo tebitegerekeka tebasenya tebanaaba nga balinga kino ekivubuka ekitambula ne kamiliyoni kyansanga comedy stop gwanjogerako gwe ne mugaato oddangamu kummanyira kijjebbi kamiliyoni 6 naye bw'olaba atambula n'ekivubuka bakibata jebbi empale tekyasibye bwe kigenda ne batambula bakingi saha kabaka okutambula n'abantu abapulaizinga bokka tokulaakulana. Balancing the 5 zones of life, it takes a great witchcraft and prayer to sustain the pressure exerted on you. Bofuka serebo oyita mu process 5: physical zone, physical life, social life, financial life, spiritual life and sexual life. Kyokka sexual life eno esobola okuwamba ebintu bino ebirala byonna. Era watogyegendereza osobola okusiraana ekyokulabirako. Judith Babire yali mulungi nnyo mu spiritual life, sexual life oba ne financial. Oluusi omuntu akubye oluyimba beera nange lulungi ne mwana muto akyetaaga okuyambibwa mu zooni z'endala akole ki? Akule. Ekyokuba nti omuntu alina luyimba lwaba Latinum ali mu kunyumya mboozi yayitamu. Latinum ye muntu yasinga okubonaabona ne music. Yakuba oluyimba ng'ali mu senior 6. Amannya gange nze Latinum. N'akuba oluyimba. Kati oyo mwana abeera muto aba akyakola ensobi ki? Zino zonna zooni ali mu kukola nsobi ez'enjawulo. Kakati tugenda kugamba katufokasinge ku zooni y'emu sexual life. Kuba tukizudde ni sexual life eno esobola okuinfluencinga financial, spiritual, social and physical. Sexual life. Baganda bange just kwana muntu akusinga ku level. Baserebu tebaagala kukwana. Baagala kukwabula, baagala bya kwiki, baagala kamotoka njisimbe wansi w'omuyembe wale ekisiikirize, baagala kuwaayo askari 10,000. Askari mulaba kuyima, but don't come this side, you are going to harm the car. I'm keeping here. Kumba alina gwakuuma muki mu mmotoka. Omukazi wa kiraasa ebiseera ebisinga nabo tebaba perfect. Ne waliwo omwana gw'otebakirako mu mmotoka. Kubanga bw'onaakwana omukazi akusingako ng'asinze ku nnambwayo mulimu ebintu bingi by'ogenda okukola ki? Kyokka agenda kutandika okuinfluencinga environment mwoli. Omukazi ajja buzziwaka n'agamba, but this environment is not good according to you. If you don't have money, I have here 2 million. Siyongerako ojja kukola ki? Sigambye sugar mami. Fa basinga tuba tulowooza oyo kati bagenda okukuwasa olwo. Nnaku zino bakikola. Ffe emirundi gye twakadduka mu kwagala okuwasibwa mingi togirabanga nako. Kyetwewala muno kwe kwana sugar mami olw'okuba alina ssente. Tokwana muntu akusinga bukulu kubanga mission ne vision waliwo ekirina okukulembera kinno. Ate omukazi bw'abanga alina vision nga gwe olina mission, tugeze omukazi ng'ate mission nkulu okusinga vision, obuzibu buki bungi. Kati sijja kuwagira mu kasajja mwana nga Aninoni kwagala Juliana oba Levikson kwagala ani Desire Luzinda. Mu byawandiikibwa tekikwatagana era n'ebizibu ebigenda osangibwa tewali kuzaala. Ate Mukama yatugamba tuzaale twale, kati Desire agenda kuzaalira ki? Era mama wa Levikson ayinza osanyuka nga bawasiza amajiga amugwa mu munda mukazi wattu. Nedda ssebo. Takyasu kizibu. Ne bw'aba azadde kabakamu. Ate nga Levikson Katonda abulinamu papasi y'okufuna omuwala omuto bazambe. No. Levikson Katonda kyamusuubiramu omuvubuka omuwanvu omunyalwanda omulungi oyo amusuubira okufuna omuwala bwe benkana oba gwasingako bazaale abaana baale. Kati Desire agenda kuzaalira mwana ki? Era akyalina mukisa ki mu nsi? Okyayinza okusayininga Messi mu Barcelona? Akyasobola okuddayo. Mpiira ki? Wano Brazil nga yaleka Ronaldinho ng'ejja mu World Cup e South Africa ng'akaddi. Omuntu akula. Ekyo kya Levikson sikola ki? Naye normalize ofuna omuntu akusingako nga si waakajanja. Waliwo akajanja kasuku. Omuntu omuleeta mulamu kituufu ng'akusingako naye ng'akajanja kakoze kate? Kayitiridde. Akamanyiiro, okufugiriza, okwepanka
n'omuntu akusukkiridde nnyo Kasuku tofubutuka wano nga wendi n'okwana muwala wa Sudiru nga lwaki ojja kuba okubye wano 80 olempota nyala zikola ati ajja kugamba tulinayo dina dress code black suit gye boogerako gwomanyi black ono waabafu kumbe suit ya $8,000,000 ojje wali ng'olinga omulambo ku pate yaabwe tokwana muntu akusukkiridde nnyo ayinza okulanga ku muzindaalo nti bakirinazi batuviire ne wetunulako ng'olinga ekisasiro bano abasajja abaatusooka mu music bano abasajja abaatusooka mu music kye baasooka okukola Bebe Cool, Chameleone, Bobby Wine, Misachi, Mayinja, Semakula, ani Lutaaya baasooka ne bafuna amaka abakazi ne babateekayo muganda wange akakyala ako kababi kayimiridde family sinjavu era babbi toyinza mukwana ng'omulimba mmotoka kubanga si baavu Zuwena si baavu ewaabwe era Chameleone akunyumiza nti yakwana Zuwena gatamumanya yakwana Dana tamumanyi kyokka Chameleone w'amaanyi kyokola naganze amatwakite tukirasi nyankwano omuntu gatamumanyi yaga Chameleone what is Chameleone nika Chameleone amanyi waakabya ayina olumotoka n'amugamba n'omugulira emmotoka naga tata ajja kumbuuza nagijjewa muganda wange wano nakiganda ngono brown sugar ajja wano ne omugaba mugulira tukutuku wakira agigenda mu radio 4 ng'ali muri bwati nenga avuga mipiira 3 wakira agivuga Kasuku kulevo y'abaana betulaba oyinza okwana omwana omugaba mugulira emmotoka n'agaana kati kitegeeza nti baamiisa kibateeka abakyala ewaka baabayamba okuyita mu bizibu byonna n'ennaku yonna kubanga tebaali bannaku bannange munomalizing ogradinga abantu tebenkana waliwo omuwala gwolaba ng'alina amabina muwanvu akoma kulinga munaku nga bw'omukwano ojja kuba ng'alidde ebbanja ku apu z'oku neeti esooka nekuweereza ebyawandiikibwa nga wakajyewola ku mitwalo aga beesiimya basasula mukama ali baddizaawo bagenda okulaba toyenyeenya otandika kukolimira ne bakuweereza message n'owulira nga paka lw'omenya layini n'okola otya n'ogisuula kati Bobby Wine gwenje okulondawo Kyagulanyi Robert Center tetwegaana leero omuntu okwesimba ku Museveni aba w'amaanyi Kyagulanyi musajja waki naye amaanyi ago tujja gaatulobyutinga nnyo ku Babi Yitungo kubanga mukazi ayimiridde era Kyagulanyi bingi ebyandimukubye singa teyayina ani Babi kati awo kyongana nti baserebu tulina okunomalizing okwana abakazi abasinga obulamu bwaffe omuntu asobola okuwabula omuntu asobola okukyusa dress code yo omuntu asobola okugoba emikwano omukazi owa kirasi tagoba bantu naye bajja ne balaba nga tebakola ki tebafiitingawo kakati mu Uganda waliyo 4,000,000 mwezi ez'abantu era towulirizanga tuli baavu oyo abyogedde ali naakulabye yawaabeera people have money era mubuuzo oliwa gw'ogambira obwavu abantu bajja mu kivu wano Lihana najjanga wa 5,500,000 kijjula ate lugogaawo wajjula ne weewuunya abantu abagamba abali mu diaspora beewale diaspora wakyasinza okubeera feriya z'abantu ng'ate tubatuwa amatu kati pengepenga ngamba kyaddeko mu Uganda wanaatambule oyo Kakensa gwe tulowooza nti buloga w'amaanyi ajjanga ekinyira kiro n'abeera bwadi n'afuluma n'addayo munaku muzibu naye wadda ku neeti wanowooza Kakensa mugezi era Kakensa atambula bwati alinga kapa ne Kakensa muki towuliranga advice ku muntu atalina ssente tulina badde oluzeera bajjajja abakulu abakunamira abaana ebweru waliyo abantu aba ebweru waliyo omukyala gwensaamu ekitiibwa mutazaawedde zaawedde njagala okwebaza lwaki mwebaza okuba n'empologoma mu nju yeewo n'oziwa emmere ne zitakulya omuntu okwera ne Chameleone emyezi 2 mu nju n'obeera ne wizu oyo omukazi alina ssente ate ayina kiraasi bameka babeera mu diaspora abasinkana Museveni era kyekyali kimututteyo omulala Emily Smith naye lwakuba yawagira NRM kyeva mwagala naye omukazi asinga okuba ne kiraasi wano ebweru gwe nsobola okuwuliriza zaawedde ate sijjaga mwagalako ssente kuba simumanyi tamumanyi mumanyi ntamumanyi era no yajja mu Uganda simulabangana mukwano gw'oli owakubukedde Seguya yandikututte n'omulabako gwe talina namba ye oba talina namba ye bw'aba njagala akubire Kasuku akukubire ate alina ennamba yange ayogere ne Seguya jjajje muwa waaki akubira oyo omukazi wa buvunaanyizibwa kaakati tuzze mbino following ya social media oyina abantu ba follower 10,000 bonna basiru banne era baavu banno
Abala akasajja leero kakabwe. Banna baavu banno basiru ne bi compliment ebibeera kuli bya kisiru bya mulina abantu follow ona abameka pesa z'emitwalana kuliko ham kuliko mama Janet kuliko abantu abanaku abali hopeless ababulwa ekyokulya ababulwa obufumbo abali eyo abayine banyonyogera mu mbugo mbuno ba followers bo akati tokola mistake effeze twakola era kyovola banze wemba nkubuulira bino mbijja mu 1 Timothy ne 2 Timothy ndi buulirira somesa ate nagamba 2 Timothy ndi bwoba oyogera n'omukadde yogera nga jajjaawo bwoba oyogera n'omwala omuto yogera nga yogera ne mwannyoko toyogera ku obwala saagala lulimi olwo bakujerengulwa abakazi oba basajja naye twogera n'omutima omulungi abantu bakyuke badde eri Katonda n'obo bate bazze eri Katonda beeyise mu mbeera bakulaakulanyisa kati confession ajja kumuza kitono na wasa kuba n'emyaka 3 mwegi wakona asa nze naberega buberezi ni musajja mukulu wakona nakona naye nvuga Benz Mercedes sivuga Toyota era Kasuku nkwagala kubanga ovuga abajamani brand Kasuku we ate Kasuku ye muntu atega dangira mu moto Kasuku gamaze Kasuku yasamira muli akati wachi sinna wasani n'empisa embi omwavu ye nayi nachi empisa omuntu ngali iri paza wali wo mufumbira oyo kakasanti mukasa ya sini si musajja mwangu walukagalwa kyaweze myaka 5 katalina mukazi mpisa mbi naje tukulidde mulamu bwa kyavu okuze toyina gamba ko okulidde no bino byowulira amasomero gye tusomedde kufuka ku kkubo n'ebirala kati gojja wengira mulamu okuba nvuga benzo ogenda okunsanga mu bulamu bwa ina saako nga ndi kisirani nga not taking your time okwetereza ko jengo ina wogwa kubanga bosoma Genesis basindika ekinyonyi balabo bamazzi gakendedde ne kibula we kigwa ne kidda kubanga amazzi gali gacha era no wanategeera nti amazzi gakyali mangi olaba kikomyewo kati abalwa kyo bufumo baserebu bulema gonegomba lwa kuba nkola comedy nebo jambula mu bwange munda mboggola nkuba sigambwako ekyokubiri twafuna sente nga tuli bato abantu bemulaba leero bemujaji nga baana bato Kasuku wa Red Pepper ali mwana muki wadde nse kulabanga ategeera wali musiru wadde omuntu alina lunaku lwazula nti musiru myaka gimala kola ki awali eri skini wali buli kyayogera alaba ye Elon Musk paka lwaweze emyaka aga nagaba kino nakolanga kyaki omuntu ofuna sente ku myaka 2 nokola ku Simba nokola ku Soloti nokola ku BBS nokola ku show noyimira ne ba Chameleone Bebe Cool Bobby Wine ba Diamond bazze nokola nabo nofuna no musala ofuna ali ofuna abakuwa ofuna mu comedy ofuna ki myaka 2022 bwe otuka myaka jenna toyina sirimu oyisa muki oyisingalo mu maaso ne tuzaala abaana abensobi ne tukola ebikolobero byonna wansi wenju banze mbagamba oyo kundi yadde ayogera jjo Caroline Maka ng'ayogera ku balala nene Caroline Maka ne Happy Powers gibadde misege bateredde buterezi kane befuula ba motivational era bw'obomba oyagala okumanya ebirungi oyagala okubuulirwa obulungi senga omutuufu kati gwe tulina Happy Powers ne Caroline Maka kati nze I confess I've made mistakes. I've made people cry. I've hurted people. Hurt. Bonna basome. Newe mbanga nasomera mbonna basome nga ntudde nago wankyaza kiteza nze ntonja Samira. Ate nga mvuga Mercedes Benz. Ulira tukoze ensobi era njagala okwetondera sina gwe nalinzi set namukola ekintu nafa oba naavaamu olubuto oba nakutuka ki amagulu netondera abantu bonna bennakuwazizza ne benyizizza era wakisina wasa simanyi bwe bawasa bazadde baffe tebalina kye baatuyigiriza ne batusindika mu nsi ffe bye baali batya ffe tubyenoonyeze be balokole olwalero omulokole Bible bwagisoma gamba sex before marriage is haram. Kyokka n'abo abatuusa okukola sex tambayigiriza kankubuulire Kasuku nankubadde osoma Bible ng'oyogera ne mu nnimi kasita muyingira ekisenge Bible sooka ogisse wali matiza omukyala omutuuse ku ntikko ekyo tewali akikusomesa omukyala tafaayo biki omukazi abakazi basinga okwagala sex kati bazadde baffe batuusa ku pressure omukazi aliwa nyumba eriwa buli kimu nze wakamamba yayuzanga obuwala w'abawala teyampitako nanga mwana wange bakwana bwe bato omukazi bamukwata bwe bati nze mbyeyigiriza mu bugubi obuyitirivu ennyo ebimu nembiyiga nembukyamu sabazadde n'ekkanisa munomalizing okwogera n'abantu ku nsobi zammwe kiki wayiga mu bukyamu bingi bino okweyiwako yogati n'omukomba tobikolangako
obikola nani mbikozeeko nerwa kwa abana b'abantu babaako omunnyo ate yogati abaamu amata nakutuka ina naafa kati Kasuku bw'oli akuyiweko milk shake era afiira okuba oliko olunyunyu kyokka nkubyemu akafaananyi ng'oyiye ku mwana w'omuntu yogati ng'asuze mu kyasiiba mu kikuubo ng'akola oba ku Zai Plaza ng'atunda siddi ensi eno ndabulamu. Ekirala waliwo abakyala nga bana abampise mu ngalo olw'obutamanya bakwata mukazi akusinga levo. Kubanga baserebu tumanyi n'okufuna omukisa gw'abakyala abakola ki abatusinga naye olwa lifestyle yaffe nebagoba ne bakola ki ne tuddamba nambwa abe batugamba obuyiringu nambwa yosika yiringu nenkosa suna kiyakozesa kalisooka waliwo omuwala nasoma naye endejje 2016 lumu nagenda ku ssomero awo endejje nga sigenze na mmotoka ninga kantambule mba nkomayo kuba neetonya twatuva ffenna kusoma tutambula mpola mpola nangamba kati ng'okwe option yakweggama waka mukwano gwange tetwekwana naye nga maaso emusobola okukola ki okweyagala tugende ewaka omuwala ajja mu dressing etobye yali munyarwanda Kasuku muganda wange omuwala oli ola face yali tayini mwadda ka sport ate muno mbisambi nasigala mu mpale yokka nga ya white muwala wa white nempulira nga nje baali mukwatako nangamba I'm so disappointed teyaddamu kuba mukwano gwange up to now. Nengo omuwala oyo yasinikire muri ebinyo bye kati yali asoobira ki nedda Kasuku weyambulidde mu maaso g'omusajja atali muganda Kasuku yali ayagala omusabe nedda Kasuku yali ayagala omusabe Kasuku kankubula ekintu kimu wamukwata by force kankola ekintu so ndeko wamukwata by force oli mukuwabya abantu nedda njala twebuuze wamukwata by force samukwata by force ate no yandaba bulabi nga amaddu gannengejja Kasuku anti wulira Kasuku abantu okusinza gye bakulidde banjawulo waliyo omuntu gojja okulaba fasidde omuhagi nga akukyawe nga ye mu bulamu bwe kitufu ajja kuhaginga million times naye nga ye engeri gya kuzibwamu it is a process. It's a process. Era n'oli omuwala kati awo ffe tukole tutya kati Kasuku gwe you shot your shot nekigaana kati ekyokubiri gende kukiddako nefuna omuwala nga musawo omuwala oli ng'ali corporate abeera muyonjo andeetera empeke andiwoominga buli myezi eddagala lyo andiwoominga buli myezi 2 mbu nampa empeke eza food supplements mbu nfune ku mubiri by then 2016 17 yaw 18 andeetera emmere endyeko afaayo naye ng'omuwala oli ndaba obulamu bwange abuyingirira nnyo waliwo kyali wange mulondo kyali sina kati gyali nga bwabulamu ga same master same technique eyo kati same technique eyo kabwenzi olaba obulamu bwo abugobamu abantu bangi gwe bowulira abali comfortable to you kati omuwala oyo lumu twogera byebe nate binnabaawo ankubira lumu akasimu aŋŋamba nalina kusimba ku makya mu text mwe bajjawo ndabeko weekend eno biki nembaako byenteekamu abyo byamunyiza n'ayombera ddala nanga biki ompita chipu biki nenga nzommanyiira naawe okupita chipu ne mu blocking nagamba nenjijjamu newayita emyezi 3 naddamu nannoonya ne tukwatagana nagenda okizuula naŋŋamba nti asibwa tobakwata abakyala manyi onjagala nange nkola ki era buli kimu kyoyagala ndikikukolera naye ate bw'ondagamu kusooka nti amaddo olina mangi nnyo nja kutwala nti oli ki chipu anti oli mukuwabya abantu olabe byenjogerako nti bituufu bana abantu bafiirwa abantu abo kati yali ayagala okola otya ate naye amala byonna n'abinkolera later bangoberede process ekyatwawula ki mba ngenda waize nali nsula Sseku kunyambuka ku roofing bwenti Kasozi nsanga neighbor wange aŋŋamba mukuliko omwana nga nazadde omwana nga omulenzi asooka ng'ate ndi noono nga omukazi omukube essasi limuyitemu agwe naye omuntu era ali corporate takyakyala wazadde wabi yatuuka waka yakuba omulanga ekiro kiramba obulamu bwaffe ne butana yazuula nazadde ki wanna abaana bange aba naye kati neighbor bwe yansanga teyamanya ndi gwe ndi naye nankulisa omwana n'atamulanga ali disappointed ki nnyo omulala gwe nafuna kaali kawala kato anti yakulwisa
ate ekintu kyayagala ate ayagala musooke mwegobe kakati ulira ati ne bano benazaala saakera ku makya bapulaningira obwo bwe buzibe obukola ki obubeerawo obuli omuntu ali corporate amala gazaala bino namisinze Kasuku nakubira kaguuni omuwala nakubira akantu nga kuliko obusaze bubiri lokiras oto teyali pulaninze nateekako bimoji obukaaba ngenda kudda nataka okusobera ebizibu taata mulwadde uno mulaba taata mukambwe ejibadde njala zigenda kubeerawa njagala kubeera naawe mpagisa biki ebibwe bityo be baana baserebu bwe balina bannamisinze omuntu beekobongodde wayise emyezi 5 akomawo naluto lwa myezi egi tomanyi yalufu tomanyi oba lulu oba siki bamanyi basereba balabiridde embuto ezitali zaabwe nga batyo bawaabira omulala twagenda ku BBS awo mu local down walinawo kiprogramu kye bakola kati muyita tutuula mugundi ye nakakana akakola ne kana akana akakola ku spark ku machaji kana kalina n'onto oluddugavu jikali kakola Evelyn era ndaba Evelyn nga abasajja agala yesende kazi batumuleke munnaku kakunje sente bali eri bazina BBS yanako ekiduula mu local down yawo omwala tutuula omanyi ffe tumanyi gye twakulira nti buli muntu omuteeka mu motoka ye yo abeera submissive nga nsobya omukono nkwatawa distance yaffe etandika okugaziwa nangamba tobi kino kyokoze sikyagala tonkwananga ka officially tokolanga kirebe birowoozo byaffe kati omulala namufuna nendooza tanjagala waite emyaka oli nantuuza muganda we nanyinyonnyola nga ye muwala yali asinga okunjagala naye wakubanga entambula ye ey'obulamu nze ndooza takola ki kubanga ffe tulowooza omukazi agenda kubeera excited kuba oli sereba okola ku Simba okola ku BBS naye naabanga obulamu bwa butambula but you see era yo si problem yo you're supposed to show love anti kyeŋŋamba omuntu gw'oyagala naye oba tokoze baserebu balinga mbuzi bagenda balinyira buki bulinyizi balinga mbuzi kakati grading woman wuliriza bino empapula nga nnyingi tunaamala tugenda kumala we are not equal era omukazi wa layisi muleke owona amabanja buli wokwana omukazi wa layisi ofuna ki buno obaka bonna obuwa Suuna Ben baserebu ne Suuna kati yayize Kadaama muveeko bakadaama mujja kunsonyiwa ne mukyeyisa nnyo nga ba house girl betulaba ku social media abo tubatadde abazaalako nammwe mukyeyisa bubi kyovula nti abantu babanyoma naye ng'okuzaalako si kiki si kibi abalabi ba Bukedde Simba Galaxy CBS nze nkola ku Bukedde naye nina program Vision Group erina package yaayo waliwo ebyendaba nga bijja mu mbeera yange Bukedde ina invest money gwe mwoleso buli muntu gwanetaaza okugenda ne family ye kuba guli omwoleso guli ku international level era nso twala mukyala wange ne tukola naye sitwala mukyala wange mu mbutu ya mbutikizi kati nga nsanga mukyala wange alaba gatali konfufu nze ngalaba kuba stories zirimu ze nakuliramu ba designinga Bukedde lwa muntu wa wansi era mu Uganda era bwe bitundu 8 olwa programu zaayo erina omukyala manya gatali konfufu ye programu etali diba ku bantu baki era waliwo omuntu musiyonda no banaffe abatulaba ku Bukedde TV2 amabulire gaagano agatali konfufu nze Salifa Bakka abeera musanyifu oyinza okuliza mu mmeeza wali ali mu munyonyogera ye abeera musanyifu buli embuzi ebadde yambadde girikooti etuyinza abantu b'omu muluka gwa Mpembe era omusasi waffe katuwa ebisingawo shabashadi nalujja yalusakiddewo no wataliko ente ebadde etambula nga asinkomole etomedde omusasi sitole ennungi era abantu baffe bakola ki teri ku level yange sisoosa mukazi wange akutta mupapula lwa Bukedde kuba stories ziri mpozi nga mulimu omulimi asinga kubeera Bukedde ino omulimi asinga muganda wange mulungi kati nata New Vision njagala omuntu ayimira agule ki New Vision kuba ye level ye Bukedde radio einaago eprogramu za Yesu manye kiri atabaala asima Suuna Ben ngasanga mukazi wange ali ku kidongo kya Suuna Ben ekawungeeza Suuna Ben akutusiba ko mjeto kole kumbuti du eyo level ya wansi abawala abakava mu bwavu amabaala omuntu kasagamba nti agenda ku non v oyo muleke munaku low life bagita non v bagitana byotandise okwogera sibitegeera kati social posha Pulima Kadashi Sheri Matovu Bad Bulaka bewale kubanga omunakyawagana agenda kuvuma amabina agakulisa n'ogakulisa social media
abantu ba social media dalina amabina naye ayina obulamu obugenda maaso mu background buki bungi era okiraba yeebase omuntu ayina obulamu obugenda maaso ayeba kanatandika n'okugeregeza mu dakika nga 10 nga yakagwawo abawala abakuba makeup n'okweyerusa beewale abawala ba politicians beewale omuntu awagira nupu tomukwana omuntu awagire naale mu muleke kati omukazi waba wa kirase naale mu mugasaaki oba nupu emugasaaki nga nsanga galo mbote balo mwaso tebagala nchuka chuka waliwo abantu nga bali mu bulamu bwabwe ande ebyobufuzi byabanaku bosanga omugasanga girlfriend wange atadde kyagulanyi ku profile picture amwagazaaki hivyo byabo naku simanyi nalukola nga nsanga girlfriend wange ali kuli akometinze ku video ya nalukola nalukola eyo life jiveeko dress code omwala ayambala empale erabika tugeze dress ya black nolaba nikanga ya green oyoleka omwala ayambala empale nebanga esala bweti ng'ogirengera munda oyo muveeko abawala betusanga emanji w'ebikaali nosendabirwa amolaga wangenda wano tulwe nkutwale badde ovaawa nadde ngenda awo n'omuwesa n'omutwale wakabate kubanga bajja vaamu obuyiringu n'obukanyala omukazi afuka ku kkubo mwewale abakazi bafuka ku kkubo bino tulina gye tulaga ku trip kyamaawo kasiko n'afuka nze twali tugenda e Masaka basi n'eyimira mu Lwera abakazi ne bakwate n'abasajja ne bakwate kati nganzo omulenzi nali muto nga 2011 awo nengoberera abakazi balingaaga nagenda okulanga bajja kungoba nze nasooka okujjamu ne bafuna confidence nalabaaga balabaaka magezi gakola gwe weebuuza kino kyenkola omukazi akyama mulina gye mulaga n'akyama afuke ku kkubo low life bwe mba mulina gye mulaga ewawanvu ayinza okugamba funa hotel nkyame kubanga ne petrol station toilet ezibeerako zisaasinza obukyafu omwenge katonda bwabakuwadde ekiso omuntu anywa kkenge mukoleki kubanga omwenge kyekintu ekisinga okukakkanya levo y'omukazi kabe corporate kabe wa wansi omukazi oyinza omutwala ecupa z'omwengezi nawe ogenda kundya leero naye nga mundidde nnyo wiiki eno naye nga odde omuwa ekitiibwa naye kasita girubizezi naga naye bebi kula kondomu wano naye nakondomu sijagala naye ogenda kundya bebi nga mwola ngobadde oyina w'omulabira n'omukwata genda ke waabwe wetegereze toyi yewaabwe omukazi atalina toyi ewaka mwewale omuwala bw'omubuuza yagala mmotoka kinagamba kawundo mugobere mutwale ku poliisi oyo munaku bwagamba ati agala Range Rover oyo wanabbi naye muleke omukazi alina kugamba nti ene oba I like a Jeep Range Rover no Benz oba Volvo Volvo ogimanyi byenjogera kasuku akolaki ngimanyi kati mwabavugala wumu new model wish new model bwali okapasa akalungi akaze tekalinga buli owasooka kali ennyoko genda ogule paso netombuuza paso kasita omukazi omubuuza genda ke waba omukazi olabe wa bagane bafaanana batya banka omukazi alina okubanga aterekamu Stanbic Bank moving forward Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and the customers' funds are protected by Customers Protection Fund of 10 million shillings of Uganda. Stanbic, Tropical Bank, DFCU, endala muleke. Kuba Stanbic Bank tojja twala mutwalo gumu kanana. Wamasi kituufu ekyo. Kituufu anti banka era kiri bwe kiti abantu bawulira tebali comfortable kuyingira mu Stanbic. Naye ina banka za kirungi okwana omwana ngateeka mu DTB. Omukazi ata ine banja lya Airtel muleke. Baby tonsindikira kuno sindika lwajja zitema mukoleki. Omukazi abalina nickname zibakoleki. Bate baposha nenga ina lukenge maidi nayo mukoleki. Muleke. Unemployed ne bwaba n'omulima akola wa nkola mu boutique nkola ku kyuma ky'amata nkola ku mobile money bakoleki. Bayina abayino bagala. Omukazi atatereka mwene SSF mukoleki. Muleke. Talina future plans. Omukazi atasobola kulaga ID ye. Omanyi waliwo abakazi balabika bulungi ku Facebook n'obufaananyi bwa ID ndiyo bwasuka balinga obote era egibiri bwekiti kati omukazi afindinga hard okulaba ki ID omukazi akweka ID ye mute tofuuka muzadde wa muwala sikuvunaanyizibwako ku birthday sinze nakuzaala birthday etuuse naku lw'abaagalana Valentine n'ebirala ebyo biveeko. Phone book ye erimu ani abantu abalina obulamu obulungi ennyo baba ne phone book zirimu abantu baki ona akuba oli akuba abakuula embizi omukazi ali embizi soko okoleki
Poze yekyaddondo gye twakkiriza ffenna eri corporate kati tekabaako kigodo. Naye omukazi akwata ekigodo n'akirya. Mukole ki? Mute lola abagenda ku wali abagenda asinga ofumba embizi wano wali enansa nabamitaani. Kyusi. Ngo omukazi atula ku kyusi wali nti tutudde tuli baleesa olusaniya n'ebinyanya nedda. Fanizi group tokwana. Abasamba empale nga mugenda okwegatta na ogijjamu n'agisamba kitala gira bamakati nkyafu mukole ki? Muleke. Abekubisa ebifaananyi mu mmotoka zaffe bannange kitakulaga nno. Ogenda okukebera ku page ye kuliko ebifaananyi by'emmotoka nga mukaaga ez'enjawulo baba baani wabe baavu tewali mmotoka hata ali mu taxi. Kitegeezwa alina abasajja baki? Bangi. Aya beepangisiza n'abasula abasatu baleke. Eyeefasa mikwano gy'omukazi bw'okwana omukazi owa kiraasi abeera attractive abantu bajja buzzi gy'akola ki? Gyali. Tasobola kukola ki? Abaagala ebinyumu babeera bafu. Kakati mmaliriza bwendi Kasuku. Tunoonya omukazi anaaba era awooma. Era Baby Gloria genda owoomere famire ya bbaawo era owoomere ne bbaawo. Lwakuba emitwe gya Kasuku gyayonooneka ekigambo kuwooma kitegeeza lifestyle y'omuntu esanyusa. Kankuwa ekyokulabirako abakazi bangi tebanaaba tebawooma. Era omukazi asinga okuwooma mu ggwanga wano bamuyita Baby Itungo. Ne Rwema. Kubanga Rwema afumbye mali ameka 2. Tumaliriza Kasuku teweeraliikira. Nze tukoze ku mpewo manyi timing. Ate YouTube gwabagambye YouTube eringa we house ndi kati we pakidde ebigambo wajjudde abalaba nabo akuteeka oli musiru. Akati Baby Itungo Baby ulira abakazi boyino okwana klasi yaabo. Baby Itungo Pavini Senkubuge. Senkubuge ayina omwana ow'obuwala muganda wange. Bino betugamba abakazi tebalina program gwe bokwana batalina ki? Waliwo omwana w'omuntu nga ku makya ayina okukera ku mulimu essaawa ezi tosamukulu ate omutwale ewuwo gy'osula. Abakazi baba ne program n'abo aba university betugamba nti bali jampe mubajja mu magundizo mu kikoni. Kisinze omuntu gy'avudde. Abakazi bali jampe. Abakazi tebalina program. Mbwe omusanga eno n'omutwale eno. Mbwe oli waliwo Sheeka Kalanzo ono wannako. Mbwe kirungi omukazi abaana abasajja ng'aba. Rongo kuba ye baakwana ne waakulidde baavu. Era byalina okukola ki? Wa omuntu waakulidde bwe bulamu bw'aba amanyi. Juliana Kanyomozi olwaleero olw'ebizibu byayiseemu kati alinga olimba lwa kafeero kiba kyatomera dde empagi wakati mu kanzunzu awo okweruuza nniya baba akizinze enkata ezaawa ggongolo anti olabye Caroline Maka kati half power zinze muwasa talina nsobi gy'atakoze kati awo omulaba nga yambadde ali ku BBS Telefine ey'Obwakabaka tulina Simon Palata bannange mwebale nnyo ku program eno loza muntu kumbe byayiseemu bye byamushapinga ne bimukuba ekigo n'akola ki n'atuulaawo kati so kati Kasuku njagala tumalirize bwe mu dakiika zi abawala tebanaaba ate tebawooma batya olina omuwala gwe weegomba tugeze ono agenda okujja bamuyitaani ono Sugar Baby ono gwendaba oyo by the way omwala mulungi she's black naye yekolako ebintu biki alinga Posha nalaba Posha wali ku comedy store yakula bulungi naye face alina she's doing a lot okulaba nga alabika bulungi kati nze olaba Kasuku nkusinga okulabika obulungi naye nkozesa gundi ntale nosuluku mu 8 because class is simplicity ne wendi wano sina panty why tuli mwanda panty hey ate genda gamwe bagenda kunsiya gani lwaki neraliikirira kati tugeze olina omuwala gwe weegomba obula Kasuku olina omuwala gwe weegomba oyagala omutwalako out mukola program ku makya agamba ngenda sookako mu tawuni mbeeko byenkola saa 11 ezekawungeza kubira essimu tusisinkane yes musisinkanye naye kati tugeze fe outing ze tumanyi zokka comedy bandi na mabaala agakwata kati omuntu asibye mu tawuni nga akola oba mukubidde ku olwo ne mukola program temwadde mugirina omugambe mugenda ku comedy awo mugambe enjala ennuma baba n'enjala weewala okwana omukazi alinga ava mu kkomera ng'atandika butandisibula buli kimu talina n'akasenya takolaki osibye enjala ekuluma singa sikubidde essimu obagenda kufa kati n'omugamba tugeze n'ogamba weyitaawo mukoleko ogenda ova ku stage ng'anywedde n'ali emitwalo 8 byanywedde tokola otya muba muvaawo naga but I need something solid
Joli byali doda utabuji. I need something solid. Ngagula miliki shake ngomutwala ne mu nkoko ye wandege. Omukazi ali enkoko ye wandege ya Lokiras. Bajja ne bakwata kimagalo bwe kitibange isale enkomera kopo ne basalamu party biri kopo ne basalamu ne bayiwa wali ebiboga ne bayiwa ko bibuto ne bayiwa ko ebinzali ne bakologao ne bateeka mu gu ne batwala ekitavu mulimu ne chipusinu. Omuwala yalidde chupa za tasikezi n'alirako ne bu chips wali ku comedy anywedde miliki shake alidde ki ekitavu asibye mu town ng'akola ki ng'atambula beba abakazi betugamba abakazi balina program omuntu tewaka abo omuntu alewaka musooka kwenyoola okunaaba bana I feel it's cold bananga I cannot go to the bathroom bana nawe kati mbasiba kulima ndi muyonje biki ng'ayingira ekinaabiro ng'afuluma takutawulaawo nga yesimula bw'atira kikangabiri we ng'ayingira obuliri ekyo tokikolanga kubanga omukazi ayina iPhone 16 simuvaliwenga ng'omuwala ayina pantirayina pantirayina ogimanyi wulira oyo muwala akimanyi omukazi ayina iPhone 16 nga talina pantirayina is low class kubanga omukazi wa kirasi bw'omuwa program tugeze kale omulemeddeko okutumutwala ewuwo agenda kusooka gambe but take me to a supermarket I buy something takozesa bintu byo agenda agula akasenya agule Colgate dagala y'amannyo agule tawero agule gundi ezekiro night dress agule nike endala ogenda okulaba ng'okumuwalula officer sente nyingi kuba oba nagamba take me home I prepare myself naye ono musibye mwenna muganda wange ekigambo kunaaba kikulu kubanga omukazi bw'abanga asiibye akola kasuku kati wano tuke sanga 10 mujja kuboogaze ng'olina okunaaba kibayita deep bath akabina kano olina okukakuuta abawala mulina n'amaddugavu mukoppa ebyabazungu mubugula busiponji omuzungu talina nfuufu waabwe naye wano oba oli awo kitulera nekikuta kush nekikuba enfuufu n'ekuggweramu kati bafuna busiponji ne beeyisaayisaako omuntu bw'ayingira ekinaabiro ekitono ennyo dakiika 4 kuba olina okukunyannikayo olina okukuuta muno this is the privilege wakati w'amabeere olina okunaaba akabina olina okunaaba ebitundu by'ekyama olina okukunya olina okusenya amannyo n'amatu gano kasuku kirungi okugenda buli mwaka ne bagakubamu ekiyiso amatu galimu obukyafu buki bungi kati omuwala omuleese jjukira lifestyle y'omuwala tugirabira ku nnika gy'akola ki kati jjukira ayingidde ekinaabiro agira essaawo ate asibye azunga engombe za boda zimuli muno olugwawo nga yeebaka omusajja kyasooka okukola nga gyakebera nnikayo naye nnika gyakebera nki nkyafu ng'akuguleedinga naye eno gwa bweru olaba muwala w'amaanyi kati ekirala omuwala owa kirasi tomusonseka ngalo mu mmotoka n'okumuwa haga gamba but I'm not clean I've been working the whole day naye omuwala omugye mu town asibye mu arcade awo abadde akola mirimo omututte mu comedy munyweddemu obucupa bubiri omukutteko otandise omusonseka engalo kati omusajja simunenya kuba omusajja w'amaddu naye buvunaanyizibwa bw'omukazi okugamba omusajja tokola ki tonkwata mu tiraini fresh kubanga agenda kuwunya ku ngalo ezo nga teziwunya buki abakazi grade yaabwe bazibunyako kasuku gambaze kasuku nedda omusajja agenda omukazi emirundi egi kuwunya ku ngalo ng'amaze omukwatako n'okulaba nnika ye bwefaanana wano max maaso gaayo kati omukazi atawooma yeebase ku makya azuukuse teyanabye bulungi takaze gw'okimanyi bulungi singa booza emmotoka ne bagiggala nga tekaze okunaaba process n'okukala process omukazi owa kirasi ajja kugula ebintu byabiteekaawo n'omuwala anajja muno mulimu omuntu ajjamu waaki toyinza kukulula pavini senkubuge mba omujja ku solo tyadde agenda kukola n'omuwesaawesa olw'okuba owulira mutaka ali bubi n'omuleeta ewuwo abibeera ku pulaani era omwami gwe yafuna pavini senkubuge muwala senkubuge alina olususu lwewuunyisa ali social kati nze ntambuddeko ne basereebu ne mulaba abawala ab'enjawulo bo ne beegombako abalagwe ne beegomba gyo twabadde kwa kyoli ini nga tuli mu kuwuga bajja obuwala obwo bukyoli bulaka bulungi tebulikwadde ka makeup wala butonga ya wano yattu ne bujja ne buyingira ne bukyusa ne busigala mu nnika ne buteekako karapa okuwuga si kunama ne buwuga naffe nga buli kyoshotinga naye nga bano baddaffe be tuli nabo tebawulira mirembe kubanga tebuli mu kirasi zaaki
kakati wajja misegenge etaano gya university giri munnika zifanagana akalega kafanagana enviri zifanagana pale zifanagana basoose beemimye batunudde eri bannange abapapyawo mulimu tebagala ki bubasose bubamimye bubaganye bumaze busoobye buyingidde amazzi twavaawo batenda bulinzi navaawo manga nti wadde obuwala obwo obadde obagalako ki ne naawe totobwe kubanga abantu tebaagala kwana muntu abasinga levu teekamu obudde okwana omuwala oba myezi 6 kuba omuwala process ojjamu kwana asooka agaana okukwata essimu myezi 6 njagala anti kati ng'ogenda ne bano betuyita obuyiringu nga kalyo kakakubba kubanga abannambwayo bajja si nnambwayo Mary mukwano gwa Maza Mary naye abawala betugamba nti bono abawala betunyooma bajja bali intention omukazi wa corporate abeera intention tamanya na kinaggwera kuba n'okumanya abatakola ki naye waliwo omukazi agamba kanyingirire kasuku oyo ng'oli omukazi generation kyeyali akoze gundi alien skin agenda okulaba fangoni agisensedde ng'ayingizaawo simanya mmenke yali amuyita mmenke alien skin n'ageziwala n'amugoba ku fangoni otherwise onna mukadde yali agenda kulyawo alien skin era kyova olaba nti babugembe tobanenya kulwawo kuwasa bakyabuzabuziddwa akati wa leve eya wansi ne leve eya waggulu kati mu mbeera eyo abaana bano ba TikTok ate bosi the adolescents era neewuunya ono mukwano gwo Tamale Mirundi Junior okwogera mbu ayagala n'Aliyana mwana muto ali mu senior 6 abo tebanaaba Winnie wa mami Aliyana Zaira baby mwala wa Moti Emily bana they teenagers but the adolescents bakyawunya ne kavubuka bandi bademba zadde baabwe nga bali mu kuyigirizibwa okuwooma n'okunaaba bali ku social media beebamba era ba palaso banyumirwa nnyo kwanagana ne bakoko palasa asinga koko emyaka 42 bali mbuliri beetiya akaana kato so kakati kasuku tufundikira tugamba twetekemu obudde obukwana yita mu processes okwana omukazi oyo abajja kukolera byonna byoyagala ne baba ne principles zaabwe mu kusooka bwagamba tonkubira simu kususa budde mutajja gikwata ekiralo omwana ateekaawo essimu n'esiibaawo nga tagikute n'okuba nga tagikwata naye muganda essimu yalo enevuga churu n'okwana omuwala omulaba ku social media w'amaanyi naye ng'amazima tanaaba wati onyonyodde ekigambo kunaaba omukazi yenna bw'asiira mu tawuni ng'abadde akola tewandikoze pulogulaamu na musajja kubanga omusajja oyo agenda kunywesa omwenge akwata akkuba engalo aziwunyeko nga towunya buki yeekebere n'empale yo mube ne panty liners mube bayonjo ye kiraasi ey'omukazi akolese obalaba Rema muwe ekitiibwa afumbye emmali 2 naye Kenzo singa teyafuna bizibu singa akyaliyo Rema yakuzibwa omukazi oyo wa myaka 6 naye mukazi wa kiraasi alima namakula mukazi waki wa kiraasi so kasuku mwate tubeebazaako n'ekirala ba artist muyise bakazi bamwe ababaka bulungi oba oyenda ebbali kola otya yenda naye mukyalawo wako omulaga abantu ngalabika bulungi kasuku bala kulabira mukyalawo nera neeke nalaba mukyalawe nga waki wabuvunaanyizibwa mukazi wo tomuleka waye mama w'abaana bo muteeke mu ssente nze sifa kabina kuba baga mukazi otalina ki ebyo bya kisiru nze nfa ku mukazi wa kirasi kale ndozo yagala tumanyira The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala Wereso omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange